Ebyokutta omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu biranze. Essaawa eno wenjogerera waliwo bye bagombyemu obwala bwe babawadde missoni ey'okubanga basanyaawo obulamu bw'omukulembeze w'ekibiina kya NUP era ng'essaawa eno wenjogerera bamaze dda okubanga bawa alert n'okubanga bainfoominga abo bekikwatako okubeera abeegendereza eri abo abantu be bagamba nti bayina information yonna yonna from reliable source nti babawadde mission ey'okubanga ate basanyaawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Munnange si bigambo byange naye nga omukulu Fred Kajubirumbuye ye abirina byonna byonna era nga ayina agezezzaako n'okubanga amenya amannya gaabo ge bamugambye nti mission bagibakwasizza tebasobole okubanga basanyaawo omukulu ow'ekitiibwa pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nange si bigambo byange naye njagala mukulekere abe nga abikutuusaako era naawe nsaba wuliriza bulungi. Christopher Damulira bwe mala okuyita abo Yoseri as master olina okubeerako ne famire yo n'abalala. Nja kusaba mumpiteko ku president manyale mu lugenda dda waka bwe mba munakamuli kodingira mukamuli kodingire na information ya rumuwa ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi njagala abeereko ku video eno oba ye namuliranye amugambe na information gira kuyisaawo agifune bulungi nnyo Babi Itungo. Ngenda kusaba omuntu yenna aliranye omuntu yenna ow'ensonga naye abenga atambuza information enetuuke ku muntu yenna. Nabagambye lwaliro egenda kubeera open of discussion nga tubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka kuwulira ngo omuntu atuuyana. Ffe twagala Ssaabasajja Kabaka tetwagala kintu kyonna kira kye twagala tunyonyo twagala ne Ssaabasajja Kabaka. Kati ndowooza kasooke neebaze ndyoke ngende ku Kigulalogi. Abo babulya z'amaanya obuteebaza baganda bange mwenna Bannayuganda abali mu Uganda n'abali mu nsi zonna gye mwagenda okunoonya ekigula Magala Eddiba mwe bali nnyo mwe balira ddala okuteekawo kye tuyita okulwana ne dimandi okusaba wa Ssaabasajja Kabaka gye bamukweka mwe bali nnyo mwe balira edda. Video simanyi ba network ntufu gye muli kuba nze ndaba gikwatamu. Video simanyi oba mugira bulungi nnyo wano nze ndaba gikwatamu naye mumbuulire. Soko mbulire network mugifuna bulungi nze ndaba wano video bagikwatamu. Musoke mumbulira video ndaba gikuttemu wano bagikwatamu. Abantu bangambye clear nenze wano baginzijeeko sigiraba. Nengera genda maaso nga bulijjo kubanga nze abo bonna babamanyire ebigambo bye bakola. So ngera genda maaso nayo. Alright. Okusookera ddala njala okusooka okwebaza ba comrade mwenna ne Bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna gye muwangale ne mu Uganda. Bannange mwebale kuwuliriza mulanga gwe twakuba ku social media atali nze nzekka gw'okubanja empologoma ya Uganda, empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka. Okuva lwe bamuwamba ng'akomawo okwaboowe ne bamutwala ne bamukoka gye tutamanyi embeera ye tutamanyi nti eyimiridde etya essaawa zino. Kale njala obebaza mwenna abakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'okubanja Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'okutiisibwatiisibwa ey'okubira amasimu ey'okuwabira accounts zammwe ey'okusibwa ey'okuwambibwa mwe bali nnyo bali ddala obutassa mukono. Abaana b'obuwala abaana b'obulenzi bajjajja bakojja abaana abato abalangira n'abambejja na buli muntu yenna Ssekinnyo akyokola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka we bali nnyo bali ddala tossa mukolo. Teba muntu yenna akutiisatiisa okuba nti akujja ku mulamwa ogw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Nga bwe tugamba nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Bwe mbanga Abaganda Bannayuganda basobola okujja okubanja Kabaka waabwe n'akola ka video kaddakiika emu n'omukubira essimu mutiisatiisa kiba kitegeeza nti mulina kye mukweka eky'amaanyi. Kati ewali omukka tewabula muliro. Gw'Omuganda omunyolo omutolo omuteeso omukyapadola omukisabbiini omunyankole omukiye n'omukonjo kimanye nti mwakutte kyekyo mwongere mu maaso temujja mu muliro. Twagala Ssaabasajja Kabaka buli ngeri yonna esoboka. Kati wasanyako Charles Peter Mayiga nga sinagera mu Kigulalogi nfunye information ng'okozesa ebibinja okuli ekya ISO n'ekya Ssemwayi
saako n'akabinja kakayihula abagenda balondola abaana n'obakubira amasimu nga babatiisatiisa abaana bakola video ezibanja kabaka. Ntegeddeko nti omu ku activists waffe Comrade Waiza wamusindikidde abasajja abasemwa n'aba ISO bamunoonya ddo tuddo nga baagala mukwata nti ayitiridde okusaba nnyo kabaka. Onna Waiza wooli n'akabinjako mwebereremu ono Guy yabasindikidde abasajja ba tracking n'abaana abalala bonna ku ground. Nkitegeddeko nti Mayiga yasindise dda abantu bagenda ba tracking abaana abo mbu bamulabisa owa kabaka babanja waaki. Comrade Waiza n'abalala mwena mwegendereze amasimu agabakubirwa n'okubayita okuma miitinga temukkiriza kuba Ssaabasajja kabaka nti aleetulya mu Ssaabasajja kabaka olukwe. So ngenda basaba mwenna ba comrade mubeerenga mukimanyi nti Mayiga yasindise obwinja bw'obwasirikale okubanga basuzoganya abaana nenga gwosobola okukonfamingako gwe bakubidde amasimu kusina mu sources zange ye kyali waffe gwe bayita Waiza webereremu olw'ensonga nti Mayiga naye awulira gamubugumye awo nvuddewo. Kati tugenze ku kiggulalo gikyaleero tutandike video kubanga mmanyi nabasuubiza ngenda kuta amasimu. Alright. Kale mbalabusizaako mwana bannayuganda bwenna gye musinzira okola akatandikano okwetooloola ensi yonna. Video bagikwatamu yes naye tewali kyakukola tugenda nayo. Network bagiri bubi naye tugenda nayo. Munansonyiwa video bagikwatamu tugenda nayo. Mu kiggulalo gikyaleero njagala kiweereza mwenna bannayuganda gye musinzira okulaba akatambikano okwetooloola ensi yonna era kibanyumire bulungi nnyo. Ekiggulalo gikino nno ngenda kijja mu lugero olugamba nti gambo B mumpulire bulungi. Ekiggulalo gikyaleero ngenda kijja mu lugero olugamba nti gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Amanyi Oluganda n'abaluyiga gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Kankibanyonyole. Ebigambo oba eggambo eryogerwa omuntu yenna mu mbeera yonna naddala nga yeefudde nti mutamiivu ebigambo byagenda obyogera nga byomubadde ku mutima oba ku mwoyo. Kati guno omwenge gumuwa buwi kumuggyako kafansonyi okufulumya ebigambo ebyo kubanga tukimanyi bw'onywa omwenge teguli mu bigambo ebiwandiikemu nti bwe naagunywa ndyoke njogera ebigambo ebiwandiike mu mwenge no. Omuntu agenda okunywa omwenge ng'alina ebigambo ebimuli ku mutima byagala okufulumya. Kati wano olugero oluganda lugamba nti gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Tebageza ne bakulya ssente zo nti omutamiivu yenna oba ali mu Amerika oba ali mu nsi ki bw'ayimirira okwogera ekigambo batakitegeeza aba akitegeeza ate kiba kimuli ku mutima. Omwenge gumuyambako buyambi kujja nsonyi ku maaso n'alyoka ayogera ebigambo. Wava olugero olugamba nti gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo. Otegera ekivunulwa nti omutamiivu bw'ayogera ekigambo kyonna kiba kimubadde ku mutima era aba akitegeeza nga ne bakigamba balina okitegeera nti akyogedde. Kimuba ku mutima kimuba ku bwongo. Okitegedde bulungi nnyo. Era we wava enjogera egamba nti omutamiivu tabaagambwa. Muntegedde bulungi nti omutamiivu takola ki? Tabaagambwa. Olw'ensonga aba amanyi kyakola musanga agibaaze aba amanyi nti embwa gimbaaze embwa. We wava olugero olugamba nti gambo B Wamwenge alisanga ku mwoyo already nga kweriri omwenge guli gwe gunaazaako ensonyi n'alyoka ayogera ekimuli ku mutima. Kino tekiri ku muddugavu, tekiri ku Muganda, tekiri ku Muteeso, tekiri ku Munyolo, tekiri ku Mungereza, kikulyani. Omuntu yenna bw'anywa omwenge ebigambo byayogera aba abitegeera ebyo bimubadde ku mutima okubifulumya aba abitegeeza nti abifulumizza. Kyekibadde ekiggulalo gikyaleero. Njagala tugende mu security alert zino bbiri zokka then tusimbule tuve wano. Kansube nti president atuuse mu information yino ne mukyala Babi Itungo. Before nga sinnagenda kuweeno ya president njala tegeeza ba comrade mwenna okwetoola ensi yonna mwegendereze nnyo mu nsi mwe muli naddala ku functions embeerako. Museveni ayina ba international assassins abakazi kaalaala. Abo mulimu abeeyita Abaganda, mulimu Abanyankole n'Abanyarwanda.
bano tebabula ku mikolo balinga soda oba balinga nga keeke oba balinga mmere ng'omulimu gwabwe kugenda nga bagaba akatwa buli wamu kati comrade yenna ali mu struggle naawe ng'oyagala enkyukakyuka weegendereze nnyo abantu abalina red passport ez'ekikungu buli nsi asobola okuyingirayo singa abeerayo function yonna gy'aba ayagadde okuyingiramu atuuse ku muntu gw'ayagala obulabe obutwa batera bugabira mu ngalo kwata mu ngalo batera bugabira mu mmere mu byokulya n'okuwahaaga batera okikola abakazi bano batambulira mu kabeja kabu bayinza okusindikira abantu 3 ku 4 mu function zezo n'ogati omuntu omukyalo omulungi ono alina empisa ali mu struggle waawa kumbe asasiri mwena mwe mbategeezezaako mutegeere bulungi nnyo ku nsonga eyo kati kansubira Mr. President atuuse Sebo njalo soko kusasira omukulembeze ne family ya Sentamu kitalo nnyo